ku lunaku ng'oli musanyufu ng'owuliriza kalisoliso w'emizannyo wano ku Kyabasa nja kukyusibwa. MTN. Check this out. It's the baddest combination. Haji and Haji, Kawenja and Abe on your station. Wiki the baddest. Peace Diana Kamodo, you're the hardest. Muri Rea, I got this. Kaliso Liso, the rest species. You know Navio got styles, and you cannot teach these. It ain't fair. Muri Rea, we got flair. Tuli Rea, let me take care. Oh girl, you read rare. Oli rare. Oli rare. Oli rare. Haji Kawenja oli rare. Akaongeza agenda kola. Mukaongezi wakati. Mukaongezi wakati. MTN yagamba MPs kati zeyongedde kwa MTN kwa kabo olodinga dere bando za sinyi 25 tofuna 15 ofuna 3 au 10 tofuna 10 ofuna 18 nyiga kamunyenye 50 kamunyenye M0 kadala wakosa my MTN app olodinga bigger daily every time. Okay, duiro mutandike rero ojja kutwebaza banjagala kusoma wano bubaka bw'omwami yakoze duiro tolinda musawo okugamba nti owayi kakati ojja kuddukanga kilomita 2 omwami wuuna agambye bwati testimony. I thank you for reminding us every weekday to exercise. I had pain at my lower back and also joint discomfort. After your continuous reminders to exercise, these pains healed, saving my money I was spending on physiotherapy. I would like to thank Kalisoliso team for the valuable information. Bwacho bwabebaziza Sasako mukono asako mu kisiri kiwanuka. Yeah, congratulations muna webale ino kulemera kukulumuka webale kulamba banne botambula kine bwe nze nange nainanga pain mugongo mu but that consistent kutambula tambula kilomita 15 buli Saturday muntu obera bulungi nnyo jja kulungi abe munamwaya mugula mu supermarket zo mbitundu n'amalwaliro nago mukozesa go mbitundu lwakuba nange abago mbitundu mbagamba omutindo mugulinyise bantu bagala mutindo customer care kikulu omuntu okujjaawo nga nziza okujjanjaba okulaba omusawo nonga tulaawo no bantu ne business zonna abantu bayige customer care mulekera okuyisa abantu obubi abantu nga bazze okola ebijwa omuntu asazeewo n'ava gyavuddeyo n'alajjaawo abafubye nnyo mukujjukiza olumbe lwa General Kasirye Gwanga tulwabya weekend eno ekyo kikujjukiza General Kasirye Gwanga Major General Samuel Waswa Jita Kasirye Gwanga tuli nkene Saturday nga 26 ku ssaawa 3 tugenda okwabya olumbe lwe naye nga ateddwa eya Haji Musa Katongole ya 26 Maachi ne Supreme Mufti yetumutuuza sukuru ye ojitegedde yaddi Haji nga mukaga Maachi tujja okubeerawo apeosa tubagala nnyo mwena ntubagamba ntino mbere y'abapeosa era buli kirungi kyonna mukikole muzuukuke mwebale nnyo okulaga mutindo kubanga n'abagenyi abazze okuva enno we basiimye nnyo ono Kapenta Julius Nkonge Mundeba yazadde baby girl tajja kwogera linnya lya mukyala olw'embeera y'obudde enkuba etonnya nnyo. Irene Serabidde Rubaga happy birthday. Rotarian Father Haji Godfrey Businge Rotaract Entebbe Airport ne RC Rubaga Lakeview bakutumidde nnyo. Ashifra Namayanja Makerere Aunt Olivia says happy birthday. Mukyala Betty Bala Manyangwa awezezza emyaka 7 happy birthday mwami n'omukyala Sempe Nsambya muwezezza emyaka 3 gumu mu bufumbo mwebale nnyo Allah abongereremu. Muzeyi Kabu Misaki Lujingo Gomba awezezza emyaka 83 ne Anet Gumisiriza Sowafa UK happy birthday. Tata Tamale Matia Ebutengo wezeze emyaka 9 ate mbufumbo obutukuvu ne mama muwezeze emyaka 65. Mama Allah bayambye abasaasidde. Happy birthday zigenda eri Engineer Lambert Busulwa okuva eri mikwano gye bonna bakwagala nnyo. Happy birthday zigenda eri omukyala lukansome obubaka buno. Happy birthday Senga Dora Mama Asha ne Eddie Jajja Timpa muwalate mwanyina wa ABK Mchala Karimu Hajati Mariam Taylor wa family musanyusa era mukwano gw'abangi tukwaliza Katonda okuba nti nakwadde obwangazi era n'emikisa mingi gyakuwadde bonna bakwagala nnyo abaana bo okusingira ddala omuwalawo
Nabitaka akwagala nnyo Babra Babra wa fono mama nyini omwana wa Maria bambi oliotya Babra jali alipoza ali mwasatye obali mwasatye happy birthday to Sobuka Nora from your husband Mubiru Stanley and the king nalabyo mulala yeyetala wandi wadde Babra yawerekera abagenyi Babra teyadde eno ku madaala jali naita jala bilete birthday zigenda eri nsubuga Capex wano birthday yabadde ya lunaku lwa Joe ate ne bilete birthday greetings zigenda eri omwana abana ba Esther Ezekiel omulenzi Ezekiel Mutesasira naye amazaalibwa ge ga lunaku lwa Joe n'obubaka obugende wa Katone Waswa abawezezza emyaka 9 okuva omukulu Sentongo ne Antikare Seta babagaliza birungi byerere alessaako ne Shitra na Mayanja happy birthday from Auntie Lily akwagaliza birungi belated birthday greetings zigenda eri Calvin Uria Tendo Nkugwa may you live to blow 1,000 more candles. Ne brother Augustine Mugabo wa St. Henry's College Tovu happy birthday. Kubiri Dr. Mkebeza situation kujugiza sirimu jali sirimu no bagambye ntino yeyongera abantu 10 bakwatibwa sirimu buli lunaku 10 oba ne namba wetu bantu be buli lunaku n'abaana abazaye kibi nnyo COVID-19 yeyonga manya SOPs tuzigoberere nagamba boba walaba ku UVS oba UVR bavuga gola ku Citron genda bakube booster jab hotel stories ettaka twogera ku ntoba zentuwe gaida ntoba zizino tuzozimbye mne tuzitwala ne tujja kyejjusa je bujja honorable Segirinya bamuzizayo honorable Sewanyana babazizaayo okunonyereza ko kutagwa baba tubate batera kyo kiwedde parking card bakomyewa parking card bakubye kibati bakuye kibati kuziri plot wali eri party yemu taxi ne bazijjawo bagambye bajja kuterega bagambye bagenda kukola wansi motoka ziddewa abali abazimbe waggulu badde awo birabirawo endoza bagenda kuyiwa omwogezi yagambye bazimba toilet road mayor nagambye ate mwagamba kuzimba waggulu kati ate kye kibazibya wansi musima wansi ate kuzimba waggulu ina kusooka musima wansi kati kabasoke basimbe empaji balyoke batereze waggulu kodi mukwano gomubuuza ajja kubuuza kamunyi ye mwogezi wakyo kamunya abagamba ezo poloti zaffe mwagamba tusasula kaliwa kati katubasime musasule mangu wabi wa polisi wasambo wa mawulire wendi musambye mwagazaji okumusamba yamusomine ino wa mawulire nno naye okwata ku mundu engaji kusonga mulakyo gikwata koleka deka wajiba kukubesa singa tolowerwanyeko ba maguru ate mundu kale ku mundu mufafa kakati naye teyeteka mu mbeera ekutuusa kunkwasa mundu ekikuza omusirikale kikusambisa owamawulire alina kakamera kiki nammwe kiki naye ate nze asiza okunsesa be bana bazzeeyo ngenda okwekalakasa ewa sipiika balina bali ku miggo agati tuli balema batutuntuza batutokyalinga polisi ate musajja yagenza okulanga n'asuulawo emigo abula Uganda yakukuba mayuni yakukubye mayuni ejimbo nyongera okusaba munnabyabufuzi oyo ali mu kujolonga Obuganda ate nno okujolonga byonna yenva ku kabaka wange banete mutankula nsitalo za byabufuzi yeruzi kanoni emalidde mubesije nkubuzako munanaganda awuliriza munange katugendeko wano mu Stanbic Uganda Cup empira ejabadde olunaku olwajjo nako mu globe zava mutegeera olukwe lw'ettaka bwe bagala okubba ettaka lyaffe lyonna nditwala soma obuzava Mbale Heroes omupiira goal yakubye timu ya Neka emubwerere ku San Siro ground ate nga Luweero United yakubye timu ya Ndejje gwagenzeemu emu penalties Ndejje nekubanya emu Wakiso Giants yakubye 5 ngekuba kyetume Juwide Wakiso Giants bakubye omuntu golo 5 ate nga bo ani atagenda Musa alabika yabaddewo Musa atagenda Musa otobanga wagenda nga tetumanyi munange kubanga tukunoonya atagenda munonyeza kinga Wakiso juwulire kulwaba gwali yatagenda ate ku kisaawa abaayo abaayo nno ne swala mulaba ng'asala bulungi nnyo abaana bakube engumi awo kuli Shadil Musa David Kavuma otekeko Catherine Nanziri bo bavudde mu amateur ne bagenda mu pro ekitegeeza kati buli fight bagenda kubanga bayingiza ku musimbi awo mukwano gwange awuliriza Robert Odonkala mumanyi bulungi national team goalkeeper
goalkeeper ayegase ku timu agita Wokite FC wali mu ggwanga erya Ethiopia ate nga wali mu championship ekibinja ky'okubiri mu ggwanga erya Bungezo olunaku olwaleero empira egiriyo Blackpool ejja kucheza ya timu ya Chupiara agwanya 45 Stoke za Nyeluton ate nga Derby eza kujanya Millwall bananga abasomye ku mawulire agabika parent yafudde musajja jali mulamu bagenda kumusa achali mudwa naye manzo obulwadde obumuluma bwansobedde myaka 80 mu gumungo olumwa UTI ikisoboka bakugambye nti UTI zikoma ku myaka ene bali mayiza abavubuka ate teziva mu kwegadanga ono yaloza ngambye konti zawe gwate gwe kyeki kwewunyisiza nnyo kakati ogweme wekirana mungu mutagenda mu nedda mayiza abavubuka Balambe Kalambi Catholic Church Marathon yakubeera nakusomeza 27 February wali Kalambi Catholic Church St Parish tuduka emitwale enanga tusereka Kalambi ndolwa ensonga eyo kubira Mathias Jumba chairman kunoti 774855 buli kintu kijja kuba kirungi nnyo ngodolemera mbwavu mnageremera mukuba zala ngoloza mugendo gagga walira batono nnyo abasigaze sente nga bakuba zala anyuma wano n'anyuma n'okuba n'ekikumi naye tozibaawo taata kayo mchala mpinza mnango mwana mwala vera awo nga bamya bakugambako munaye bagamba tukoze tutyo obufumbo gwo bayita bro buli muntu oyo bro vera awo nno jakusigala edduwa ya Sekalubo yakubeera nga 27 March wali ekibuli bannange muna tubayiseera tubajjukiza nkuwagabuwa mufube nnyo mukuume ennono obuwangwa n'olulimi lwammwe anaabajja ku mulamwa asooka kuba kyaya kyammwe na kukijolonga mubeere ku lazima mubeere temukkiriza kujolonga ku musituni mubeere ku lazima abavubuka abavuga boda mwetereze muve mu byabanaatulaba banatulaba oyo mumuveeko kibuga olabamu abatembeeyi namwe mutereze omulimu nga bwe babagamba mutereze baleme kwekwasa n'abenjiri agenda bakubamu nabo tajja basobola bambega nemanya abakyala ng'omwami buli lwagenda eri gye bazaala abaana abasooka bewasangawo ogenderako ubuntu neki you got your table nedwanya abasajja bagenda mu meeting z'embaga z'aba ex baabwe mbu baagala balage mbu tebakirinako tabbu obulogo obukuli moto y'amaka abasajja opposition obeera awo n'ogijolonga omwana najja n'agiyolawo n'opapala n'otandika omuwoza oyogolujiga President we Rwanda mumulabe bane bwagenze Kesenego okugulawo ekisaawe bamuyisaawo ne bamugaba wayisoko jogiregire gwa Rwanda inakireeta akuka Rwanda is open ye Rwanda yeraga kyoba bagenze kugulawo ekisaawe kya mitwalo 5 President Kagame abaddeyo bulungi ebachowedde bakiguddewo President yamuyise ne bagulawo kigenda kusambirwa mu World Cup well of course babeera bakyana naye banakyaza simanyi oba Africa banaddamu ne batuwa kumpi naye African Cup empira sawe mu kizimba kyakukyaza kyokka n'okutino ne omupiira gwennyirira baba ekyaffe twakizimba sebo Lake Dube yajja Namboli ate bagenda kikole Namboli Lake Dube yajja ye yakigulawo omupiira gwasooka ogumanyi ani yasooka okuteebayo Fred Tamale yali asamba nani Fred Tamale yali asamba ne Fred Tamale Aroka denja njeka baba mix original nata kwa buomi abakimanyi nzena yini kabala kawenja akabala kafusa kabala ebibanja bya kabala babiri bubi olaba n'oluyimba lwa kabala baluli bubi obuzibu n'obuvaawa kabala kwerowooleza nakwekolera ku buli kyako bwe bakalowooleza isooke bwe kerowooleza ne kasalawo ate no disi just ebiwero buli yesimba mu kabala yagenda yeyekona nako kayitiriza mwanyi terimba linda n'olunywa oluddako olunywa oluddako luno lwe twanywa mwatulaba linda olunywa oluddako teri kyatunywa kirala ngule MTN 88.8 CBS FM